kakati leero luno kantandike bwenti ngenda kubuulira ojja kutya ensi maziga na biwobe byokene rubaga Inginiya Daniel Bosso omukulu w'ekika ky'endiga ng'engombe mu motoka mwe bamusanze okumunyiga bw'ati omusajja wattu we yafudde ng'ekiriga era mu kudduka ekitemu ekimu piki n'ekiriga abatemu basatu ku piki emu kwe baabadde mu kudduka okuva owa bodaboda yabatomedde era ng'awo wennyini omu ku batemu we yafiiridde bwe tuddako eno January alemedde mu Feebu okula Kafokodi Kampala okuli ne Kiraabu eyidde n'eggwawo okumanya nga luno lubabu abadde bakoleramu basigadde maziga ge bayungula ate ennaku ebadde ebula bbiri bafune omusaala amagezi gakuddukira mu muzikiti buli omusaala ababadde mu sawuna badduse butenga omuliro gubabula era ne bakaba bubuzi nga ku bbiya omuliro kwe gwakira nga bwe basaba Katonda tuyambe yeggwakira tuli eno peneti afuuse peneti nnyabula zebamu okuzimba eddwaliro za ndiba zaabula Joero Ssenyonyi era abadde agenze kulirambula bamugobedde wabweru era ne bamugaana okuyingira muli ne yeebuuza oba eddwaliro baalizimba likkirira n'agamba nti wakabi waba mu ttaka mwe yalizimbira naye eriba lyamuka mujja kuzizza kuba zaabalakira abakozi ba KCC nga banyiivu beekalakaasizza babanja omusaala ebbanga ddene babadaaza ne za NSSF ze babatema ku akawunti ezibaako kwe kwekalakaasa n'ebipande ebyo mu ngalo era nga babiwandiiseeko ebigambo eby'enjawulo mutuwe ssente zaffe mwe mutugjeeko akamanyiiro kuba zitubonyaabonyeeyo nga tuzitaayiza ebisingawo deyire ddozi ejja kubikusanza sigadde banulose musirapa omukkiriza n'omusanga mugogolo tolooza nti omukkiriza naze kuyigiriza sazze kusolooza nkulaba weebuzaabuza kiki ky'olowooza rap berogoza ow'emputtu nsooza rain basabiriza wenkuwa empisozza rap akutereeza bane mbayigiriza kiki weekozaakoza nkuyita weeyitabiza nze ŋŋenze so bas kati wulira ampuliriza nkusaba video eno sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza esobole okubeera ng'efuna mileage buli munnayuganda yenna waali asobole okubeera ng'agifuna kati wulira omukadde w'emyaka 8 eyeeweredde okufa ne Museveni ng'amulabyeko ogenda kubeera ng'omwota buliro kaakati nkugambye olwaliro guno ku Muliro mu mbeera y'emu omusajja amanyiddwa nga Dr. Twaha Kagabo ono mukwano gwange akwatiddwa lubona wuliriza ogenda byerabirako akwatiddwa lubona ono twamugambanga n'awalaza empaka n'ayingira mu Hozi Project ono n'avuma Nuupu kosa President of Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'akakasanga ye bw'atakyali mu bya struggle kaakati nno amaziga n'emikono ku mutwe ono amaze okubeera ng'akwatibwa mu mbeera mukwano gwange ampuliza matumbi ono yakwatiddwa ng'akola ki kaakati nno ogenda kubeera ng'ebigambo biraba kyokka mu mbeera y'emu omusajja eyatomedde bannayuganda ng'agenderedde era ombwatyo n'amuttirawo ono nga babadde beekalakaasa mu mirembe munnaye nga beekalakaasa oluguudo lwabwe okubeera nga mukwano gwange ampuliriza luganya okubeera nga lukolebwa ono yatomeddwa mu bukambo bw'ekitalo nattibwa kaakati eyamusse naye mukwano gwange aliira ku nsika ebigambo si birungi mu mbeera eno kantwala omukisa guno nkulamuseeko nti weebale nnyo baleddera kubeera ng'otambula ne EKTV ampuliriza nze Ekemasa emabega w'omuzindalo katusimbulwe omulundi gumu nga vidiyo giwadde ekigalo jjukira tutambula ne Hajimiti omusajja omusomi w'edduwa munnange ndakugamba nti gwalina ekizibu wenna ennamba eyo gy'olaba ku screen eyo ye ya Hajimiti tomwerabiranga ebizibu byo bisobola okubeera nga bigonjolwa kansimbulwe omulundi gumu ntandike ne namukadde ono agambye Amini n'Obote baali balungi nnyo naye Museveni ayagala amulabeko ng'afa kakati no tusimbudde mbuuza guno omulembe gwa Museveni n'ogwa Amini n'ogw'Obote guliwo ogusinga okuba omubi guno gwe gusembayo okubeera omubi oba alivaako oba talivaako n'enfa nga tavuddeeko ansaasire ndabe bw'alivaako okyesunga ekyo jjajja njagala tulabe bw'alivaako oba adduse oba afudde kolanga Obote baatuuka ku nsalo yanywa n'eccupa ya bbiya yagenda nayo ono ng'amuwambye naye ono ajajja gwe kiki eweesunga gavumenti ng'ekyuse oyagala kuluutinga bintu oyagala kukola ki naluli saaluutinga nze ntya nnyo abasirikale kati lwaki ogamba nti guno ogwesunga guveeko bajje tufuna omuntu anaatuwonya ne tugula ekintu kya ssente ento n'ogenda mu dduuka n'okiraba n'okigula naye onoogendayo mu dduuka onootwalayo maaso kati mukwano gwange atambule na EKTV mu bufu bwe bumu njagala nnyo okimanye nti okubeera n'omululu okulya obutakkuta osobola okulya eggi ne weesubya omuwula wenjogerera olunaku olwaleero ng'omusajja amanyiddwa nga Twaha Kagabo ono ng'akiikira abantu b'eyo Masaka gye baakubira muganda waffe Asraf Kasirye ekintu ekiringa essasi ku mutwe era ng'ono kati ali mu ggwanga lya Amerika kubeera nga ajjanjabwa
ampuliriza ono yali alwanira Twaha Kagabo ono kubeera nga ajja mu parliament ku kadi eya National Unity Platform. Wola onjogera essaawa zino ono nga yasala eddiiro n'ayingira MK era ne bamuwa n'emmotoka empenkoni ebalirwamu obukadde nga 600 era ono n'agamba nti kakati struggle njagaza ki nebaza MK n'asinkanya Mwami Museveni kakati ebyange biwedde biteredde. Kakati omusajja ono mukwano gwange ampuliriza onako olw'okosajjo ekiro yakwatiddwa lubona ono ng'agenda nju ku nju ng'agulirira abantu ng'afukamira n'okufukamira nga yeegayirira nga bagamba bannange temunswazanga bambi mu nzize y'omu paaliyamenti mbeegayiridde temunswazanga. Kati wulira ebigambo bibino mukwano gwange ampuliriza omusajja ono yajja mu paaliyamenti nga tawadde bantu b'e Masaka yadde n'ekikumi kakati essaawa zino atambula nju ku nju ng'agenda agulirira bantu kubanga ono yakitegedde nti abantu bamukyawa ate ne bamukyawa nnyo mpaka kuwulira bubi. Kakati bajja mu kamera nga yeekaza ng'awoza Mwami Museveni ate jje n'omuhoozi ate kakati sipiika. Kakati ekiro njagala olaba omusajja ono mu bigambo bye kennyini naawe omwerabireko ampuliriza ng'ali mu kugulira abantu nga n'akalulu tekannatuuka yakitegedde dda nti amaanyi g'abantu tasobola kudda mu paaliyamenti. Kakati okali adda kaddadda sooka omulabe ojja kakasa ensi. Owaye kyagola bebino Kagabo ekiro mu tumbi tumukutta akukuta n'ensimbi omukwano yaguzza mu kugula asasulira musasulire. Honorable bwagenda maaso ne byakola agambye yasala eddiiro n'agenda ku ttiimu ya muhoozi kayirugaba banaye basaba bwenna abali wano mwagire balale bukali wakaddako era mbasaba ng'ojja puroguramu zisobola okugenda mu maaso ttiimu kawu yeyo gye bayita ttiimu kawu mu bandaazi bwe batalina ssente teyimirirawo tegendayo ezo ssente nedda ezo ssente ng'okunyimiriza mu bantu nteekeddwa kuzibavujjirira nteekeddwa kuziba maasaamu nga bwe mba sizirina tebanyaniriza nga bwe mba sizirina zibagendamu ezo nedda mukama zimponye mukama zintaase Kagabo omuntu eyayagalwa abantu with no money nga tolina gwowadde n'ekikumi nga tolina gwowadde yadde olw'ataano kati essaawa yakaakano okubayimiriramu osasula mudidi gwa nsimbi akutte abulako kuziba masaamu nga Brian White akola ati kasitola bw'omuntu ng'amasa ssente mu module eyo omanyi oyo ageze kati ng'otandika kumuyimbira kayimba Kagabo bye kati awo oyo mumusiibule abalabyeko nnyo awo wakutolo lwe lugendo lwe kasita omuntu abiteekamu ensimbi bwe zityo aba ageze ne bw'asadde akamaguja. Kakati nno omuntu eyali ayagalwa abantu era ng'ono bwadda ku kyalo ewaabwe teyeetaaga yadde okuwaayo olw'ataano abantu nga bayayaana buyaayaanyi wabula essaawa zino okuddayo ampuliriza okuyita omuntu kabeere mulema kabeere mwana muto omusajja alina kubeera ng'asooka kukwata mu nsawo kakati abantu agula bagule wabula ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akakasa ensonga y'omusajja ono agamba nti ono lumu yamuyitako n'amubuuza ekyamulisa mu struggle olukwe n'agamba mbu ngamba Twaha Kagabo yakakasa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nti ono abantu bakikirira mbw abasinga Banyarwanda mbw era bwababeeramu talina kubeera ng'ayogera ebibi byonna kujja n'Omuseveni. Kakati n'embeera eno bwe yatuuka awo kakati kimaze okubeera nga kikakasibwa omusajja ono yali alimba bulimbi bwe kibanga abantu bano bonna baali bakkiriza mujja n'Omuseveni. Ekisooka lwaki omusajja ono baamuwa akalulu era lwaki baamulonda nga bakimanyi nti yali wa Nuupu nga wakanya Mwami Museveni. Ekyokubiri lwaki kakati bwaddayo okubeera nga mukwano gwange ampuliriza asinkana abantu bano ab'oku kitundu kino constituency ye gy'akiikirira alina kubeera nga baweebwa ssente era lwaki essente zino azibawa kiro mu matulutulu mu matumbi ensinga emaze okubeera nga yebaka n'agenda ng'ayita abantu ssekinomu. Kakati no mukwano gwange ampuliriza nga bwe nnakunnyonnyodde omusajja eyatomedde munnayuganda ng'agenderedde ono mukwano gwange nga yamukubizza emmotoka emaddwa nga double cabin era nga nnamba za gavumenti. Kakati embeera emaze okubeera nga mukwano gwange ebigambo bimwononekera yazaalidde ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko. Kakati nno njagala owulira akatambi kano njagala olabe mukwano gwange omusajja lwakeesa lwabala wabula mu mbeera y'emu
kanzuke kuje wa Hajimiti bwe nkuje wa Hajimiti mukwano gwangu ono akumalira ebizibu byonna nkutwale mu mboozi eno nkulaga akatambi omusajja eyayambadde munna Uganda olw'okuba yeekalakaasa olw'oluguudo olubi olw'okubanga bawa omusolo naye ng'enguudo tezifiibwako kakati omusajja ogwandibadde ng'omusaala oba okukola oluguudo oba okumusiima basemutte kakati kanzo kwembikwe obyerabireko nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 nga bakutte ebipande abatuuze mu town council y'e Muhoro mu district y'e Kagadi bakedde kwekalakaasa olw'oluguudo lwa Muhoro ngayida olweza kilomita 3 okubeera mu mbeera embi kumazira obwire bwingi muno tutambura mu bihanda n'ogula pikipiki n'emara omwaka byonna nehwaho kigana kina n'ogwayo toyina engero omuntu osobola kubaho omuntu omuntu tusaba batuyambe batukole emihanda ebiina For the last 4 years we have not had any routine maintenance along that road. So the road had developed cracks to an extent that actually there were ditches that were as long as deep as about 2, 3, 4 feet. So I think for me that's very bad. newankubadde bano babadde beekalakaasa mu mirembe bakiguddeko emmotoka ya gavumenti kwekoonye munnaabwe ategerekeseeko eryatuhaise magezi era neemuttirawo natomera mugenzi wange namwita nyombe linyere tukwatagane n'ogwo omusajja turolengana nyo kintu kusaba kintu ekyo gavumenti esooka erole kiki kibakukola gavumenti kiki kimukola omuntu ndulwabire hata omugenda nkugamba nkukuwehugura yakora kintu hamutire yamusanga na mbere akwaka yamutera nga yamusika yamugara mu rugudo bitu matuka ya district kuzekite yemerire yagenda bugenda kusana kwemera yage kuzeke yengera yagenda nka matuka ya government yenini mu government yenini tukayeka itomuntu is very bad kino kitanudde abatuuze abalabiddwako nga bakutte emiggo oba oli abo balumbe yakoonye omuntu waabwe wabula tekisobose oluvannyuma lwa poliisi n'amagye okuyibwa mu kifo kino okukakkanya embeera ebadde eyinza okusajjuka tuba twagadde bizinensi z'abantu tubadde tukutte ebipande byaffe nga bwe tudimandinga ekkubo period naye ndi bwami ali mu motoka ya gavumenti weeryeyo na kansala wanka Atidde tubawadde respect omusaayi guyinza okuyiika ogusinga ne wano RDC w'e Kagadi Lilian Uteraho akakasizza nti ddala emmotoka ya gavumenti yakoonye tuhayise wabula ng'omugoba waayo amazeemu omusubi. We have not yet arrested the driver, but we are aware of where about the driver is, and we are trying to get him well. Instead of now causing another accident, we are just monitoring his movements right away, and we are going to get him anytime from now. Kyokka Luteraho agamba nti okwekalakaasa okwabaddewo kwabadde kumenya amateeka kuba bakutegese tebafunye lukusa. Because as the office of the RDC, we did not receive any communication that today they were organizing a demonstration. Even the DPC himself has reported to me that he did not get anything, any written document that they are going to have a demonstration. Ab'ekitongole ekiyunulwa mu kitundu kino bategeeza nti ebbula ly'ensimbi liri kyabalemesezza okukola ku luguudo luno. Omulambo gwatuhayise gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Kagadi. Kaakati ampuliriza bwe twogerako tuba tufuuse babi naye nga Uganda gy'omanyi oba gye wali omanyi yafuuka dda era nga yafuukuuka. Omusajja okujja n'emmotoka ng'alinga omuwendule ng'alinga omukumeko omuliro n'asaabala bannayuganda bw'atyo ampuliriza kikola kya butujju nnyo kya nnaku nnyo era tulinze tulabe ebigambo bino binakkirawa kubanga ffenna tukimanyi abasajja bano ensi baagifuulira ddala yaabwe kakati nno gwe munnansi bw'ovaayo n'oyogerako olwo omaze okubeera nga ofuuka mbi sinakindi
osobola okubeera nga ottibwa nga bw'olaba omusajja oyo bwe yasse munnayuganda ampuliriza ng'alinga agenderedde. Nze AK Master kutimbe Kagabo lwa AK TV kamusabire eno soko ojimpeere ekigalo mukwano gwange ampuliriza nga tonnava wano ompyo subscribe ku mukutu gwaffe ogwa wansi ogw'omuntu wa wansi. Mukama kukume.